nze nitegeeza Museveni okuva mu COVID mu 2000 nga bw'aba ayogera agenda kulaga oyo minisita wabyo byakatonda yes amala akulage ente akulage embizi akulage naki okuva mu 2000 ne skilling gundies kati weewunya okuva mu 2000 okutuuka olwaleero nga byolaga abantu tebabiraba nga okyetaaga kutambula ne sinema. Kati Museveni waali emyaka tekyamusobozesa kola kampeyini eri eyakasamemme ekyokubiri obuwagizi bukendedde ebintu ebimu ku Museveni byasinga okutya. Bw'osoma akatabo ka Francis Napito Napito yannyonnyola nti baali e Bushenyi mu kalulu kaali ka 2016 nga ye w'amawulire wa Museveni. Museveni n'amuyita kawungeezi n'amugamba talabye ebifaananyi bye ng'ali n'abantu ng'ate abadde ne laale nga nene nnyo sibirabye mu mawulire. Napito n'anyiiga nnyo Napito n'alemwa n'okubaako kyamunnyonnyola nga shut up n'amaana afuluma n'agenda nga so Museveni ayagala nnyo awa ekifaananyi nti alina obuwagizi obusinga okubeera obw'amaanyi. Nali Makerere akawulu ka 96 gye kansanga naye naye ntandise okukolera mu lupapula lwa Monitor mu mpolampola. Bapulezidenti bamala okwewandiisa Museveni laale ey'okwewandiisa yagikuba Kololo ne Paulo Semwogere naye yagikuba Kololo bombi bakuba ku kisaawe kyekimu. Museveni n'ayita olukuŋŋaana lw'amawulire ng'alina fuuti ng'eno ey'abaana b'essomero. Bino poliisi okutega ebimotoka poliisi okulangirira teri procession poliisi tewattekwa kubeerawo mbeera eraga nti Kyagulanyi oba omulala yeesimbyewo. Abantu bamwagala nnyo okusinga Museveni ayina abantu abamwaniriza. Kati poliisi gwe mulimu kiri kyobadde obuuza amagye ne poliisi gwe mulimu gwe bagenda okukola mu kampeyini eno gwe babatumye. Boolaba bayuze ebifaananyi mulimu abali mu poliisi nga bawagira NRM naye nga n'amagezi tebalina ag'obuntu. Museveni namulabye ng'agenda okwewandiisa ng'abantu abamulinze ku kkubo mu masaŋŋanzira bataddewo bateeke ne baterako n'eŋŋoma. Nalaba abadde balinda Kyagulanyi nga tebabaleese naye nga te poliisi egoba. Honorable Kaindo Tafiire minisita akulira ebya poliisi yaga nti eyo jati si kitongole kya poliisi sikimanyi. Mu ntandikwa Kulaija yogerera amagye n'agamba nti ffe tuli mu kalulu k'ekawempe ffe tuli b'amagye tuli Kongo tuli mu kulwana. Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Museveni akulira amagye n'ayozaayoza amagye ne jati ku bye bakoze ekawempe. Tuli mu program Lutino mu studios nina Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda. Ne waliwo ebintu bibiri ebyakavaayo bintu kintu kimu kyensinza okulaba ekyakavaayo kyekyokuba nti poliisi engeri gye kuttemu campaign zino naddala mu bitundu ebimu. Olunaku lwaleero Honorable Kyagulanyi abadde agenda ebuyende erudde eyo ne Kamuli mu bitundu ebyo. Poliisi neeteeka emmotoka nezikiika mu kkubo n'alemesebwa okugenda mu maaso. Emabegako wali olunaku lwa nomination tulaba nti nomination bwe yali ewedde era baddira ebifaananyi poliisi gyonna nagiraba nga ekola defacing ebifaananyi by'aba presidential candidates. Muli neŋŋamba nti rooli ya poliisi yandibadde etya nga batandikidde mu giya nnene na Honorable Ssemujju katandikirawo. Okusooka olumu abantu ensobi gye bakola kwe kwerabira nti tuli military government. Abasirikale buddayo emabega Museveni nga yakajja wano yatugambanga nti abasirikale tebalina kubeera mu bantu era mu ntandikwa kyekyatwaza hedikota y'amagye ne bagitwala ebbombo ne bagijja emboya awaga nti abasirikale tebatekwa kubeera mu bantu. Museveni ng'alina ebintu bye yali akkiririzaamu naye nga abibuzaabuza. Okusooka yayagala nnyo okuggyawo poliisi esikirwa amagye n'alemererwa. Ebiseera ebigenze bitambula barakisi y'amagye n'agijja ebbombo hedikota nedda embuya gye yatandikira. Bwe mala okudda embuya hedikota yabeeranga ebbombo yatandika mpola n'agamba nti abasirikale bayambeko poliisi wadde okwekalakaasa. Kati olwaleero abasirikale ne poliisi tokyayinza kwawula.
so katugenzo genda mu kalulu kano abantu okwemulugunya okubuzaawo abantu okuwamba abantu omuntu tamanye ani awambye bantu simanyi abantu bajjukira nti mu kalulu ke Kawempe Honorable Kaindo Tafiire minisita akulira ebya poliisi yagaa nti eyo jati si kitongole kya poliisi sikimanyi mu ntandikwa Kulaija yogerera amagye n'agamba nti ffe tuli mu kalulu ke Kawempe ffe tuli b'amagye tuli Kongo tuli mu kulwana Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Museveni akulira amagye n'ayozaayoza amagye ne jati ku bye bakoze Kawempe so embeera gye tuvuddemu emabega jjukira Honorable Kyagulanyi yatambula kuko okubalaale mu Uganda yes Mukono Masaka n'amaani batugamba nti bagenda kuddamu mukkiriza kubalaale kubanga wadde agenda Masaka omuntu n'afa kukubo neewuunya kubanga mulimu ne accident ezibeerawo ng'abantu batambula byabwe bagenda kati kugaana taxi kuddamu kutambula so kati eyo ye mu Luzungu gye bayita tone gye tugendeddemu mu kalulu akali ketulimu abeekira badde magamba gye ndi MP nti ekintu kyenyagala beetegereze Mwami Museveni ebintu bibiri ebimutuuseeko ekisooka bw'awezeza emyaka 81 egyo naawe kimanyi ogisabirira Katonda agikuwe ogiweze oba okuze yes amaanyi agavuganya ne gakendeera kati n'agattako ekyokubiri n'obuwagizi ne bukendeerera ddala kati agatta obukadde n'obuwagizi okukendeera kati ayagala kulaba abamuvuganya nga mukola ekintu nga naye kyakola amaanyi nga mukozesa nga ye gaalina tasobola kukkiriza okozesa maanyi ga kivubuka Kyagulanyi ge balina ogenda osaggula abantu waliwo kyemizigize ndaba mu kampeyini za President Museveni ennaku ze yakabeerako nti ayita n'olutimbe lwa TV olwa sinema abantu ne bateerako sinema ebintu byali akola mu PDM andi kati ebimu ku bitawaanya Museveni ye bwe yeetunulamu alaba alina ebintu byakoze era alaba nga abantu gy'abatwala we watuufu nze netegeeza Museveni okuva mu COVID mu 2000 nga bw'aba ayogera agenda kulaga oyo minisita wa bye bya Katonda yes amala akulage ente akulage embizi akulage naki okuva mu 2000 ne skilling gundies kati weewunya okuva mu 2000 okutuuka olwaleero nga byolaga abantu tebabiraba nga okyetaaga kutambula ne sinema so kati kyekizibu kyonga nti ebintu bibiri ekisooka Museveni akuze emyaka 81 mu butonde nze amaanyi ge nayina nga nkyalina emyaka 2 nave Makerere nikokola mu ntano zalina emyaka 23 nga navange Makerere ku bigere ne ngenda ku muntu enda muwongo nenga toka wano nenzija nempitaawo si Yusufulule nengwali waita ku yadi nengenda ku muntu ku bigere tunaliko nayo mu parliament nga nsobola okuyimirira nga nonya amuli ku parliament okuva saawa 3 nyaze ntuuse mpaka Kawungeezi olwaleero ne manyimirira saawa 4 bajja kuleeta stretcher kuzi kati ndi muntu mukulu nkuze kati bw'ozze n'abalenzi abato munze kuvuganya kunoonya amawulire ku parliament nga bagenda kuga nti yimirira ku madaala mundi yaleese ogandi genda obuze ba MPs 10 kikyeboogera ku bbeeyi y'emmwanyi kati wayo tokyakisobola osobola kukya ku ssimu kati nzo nga nti amawulire ag'okwimya tugagyewo abantu boogererenga ku ssimu kati Museveni waali emyaka tekyamusobozesa kola kampeyini eri eyakasamemme ekyokubiri obuwagizi bukendedde ebintu ebimu ku Museveni byasinga okutya bw'osoma akatabo ka Francis Napito Napito yannyonnyola nti baali e Bushenyi mu kalulu kaali ka 2016 nga ye w'amawulire wa Museveni Napito yatusomesanga Makerere yafa kati Museveni n'amuyita e Kawungeezi n'amugamba talabye ebifaananyi bye ng'ali n'abantu ng'ate abadde ne laale nga nene nnyo sibirabye mu mawulire n'anyiiga nnyo Napito n'alemwa n'okubaako kyamunnyonnyola nga shut up n'amaana afuluma n'agenda nga so Museveni ayagala nnyo awa ekifaananyi
nti ayina obuwagizi obusinga okubeera obw'amaanyi. Ate ekyo abantu nze nkibanyumiza, nali Makerere akawulu ka 96 gye kansanga naye naye ntandise okukolera mu lupapula lwa Monitor mu mpolampola. Bapulezidenti bamala okwewandiisa, Museveni laale ey'okwewandiisa yagikuba Kololo ne Paulo Ssemwogere naye yagikuba Kololo, bombi bakuba ku kisaawe kyekimu. Amawulire ebiseera ebyo nga Monitor zino na radio Simba nga tezinajja mu Uganda, nga ebiseera mwalimu radio babbiri nga FM zakatandika. Museveni n'ayita olukuŋŋaana lw'amawulire ng'alina fuuti ng'eno ey'abaana b'essomero. N'agamba nti buli fuuti emu mugendamu omuntu. Yapimye fuuti eziri e Kololo yabadde n'abantu miliyoni 2. Yazipima atya? Anti nga yajja ne fuuti. N'agiteeka bw'ati ku lubaawo n'agamba nti kati mulabe eno fuuti, buli muntu fuuti. Twapimye ekisaawe kyonna nakijjuze Kololo, bw'opima fuuti eziri e Kololo kitegeeza n'alina obukadde 2. So ebimu ku bisinga okutawanya Museveni be bantu okulaba nga abamuvuganya balina abantu basinga ku yeso. Kakati bino poliisi okutega ebimotoka, poliisi okulangirira, teri procession, poliisi tewatekwa kubeerawo mbeera eraga nti Kyagulanyi oba omulala yeesimbyewo. Abantu bamwagala nnyo okusinga Museveni, ayina abantu abamwaniriza. Kati poliisi gwe mulimu kiri kibadde obuuza amagye ne poliisi gwe mulimu gwe bagenda okukola mu kampeyini eno, gwe babatumye. Boolaba bayuze ebifaananyi, mulimu abali mu poliisi nga bawagira NRM naye nga n'amagezi tebalina ag'obuntu. Kati ne kiringa gukubeera wakamu. Naye mabega kawo President Museveni yatugamba nti abapoliisi baali balonda bubi nga tebamulonda. Yes, n'agezaako bukyangajja abadde azimba amagye ne poliisi. Ndowooza olaba kibalaga Kyagulanyi kye bakola awo ku TV. Abadde ajja ng'azimba amagye ne poliisi. Naye ndowooza ekyo kikyamu ekyokuyimirira ebweru w'emmotoka noweerippa ku mmotoka. Ndowooza ekyo si kikyamu. Bw'afuna akabenje Ssemwogere bwe yali agenda e Luweero nave Makerere tujja ntumulinda yawandegeya obwo mmotoka obwo takisi abantu ng'essanyu lye balina baweebase ne kungulu okwebaka kwennyini era nga butambula era mu koona eyo Kawempe eyo Maganjo akamu abantu kabayiwa ne bafa. Ekyo tolaba nti kikyamu kugira mulaale abantu abagenda okukola emmotoka olumuzi batomera ne bafa. Nze nabadde e Mukono mabega kaawo nga ngenza okulima nensanga abamukono nga bagenda kuzannya Abakyago bagenda kuzannya Kabula nga basibye emmotoka ziriko ebitooke biriko n'amatooke ziriko muwogo ziriko buli kimu abantu nga bali mu kwevulungula mu kkubo. Saalabyewo poliisi ng'ereese kamera zereese ku Kyagulanyi ng'egamba nti bannange abantu abagenda ku mipiira gy'amasaza bajja kufa olw'okuba si gya byabufuzi. Kyo kyotegeeza nti okufa oli waba agenze ku mipiira gy'amasaza. Nze nali muwagizi wa Express twasimbulangayo wa Kirumira awo Bagale ne tusimbula takisi 7 ne baasi 8 nga tugenda Embaale naye ng'abaana abamu batuula mu madirisa nga munda mu mmotoka ku mitto tebajjaako olw'essanyu ku madirisa kwe batuula era nga ekifo ekirinaanye wali eddirisa kisasulwa sente za njawulo kuba ajja kuvaamu atuule. Ebiseera bya campaign abantu you can only advise osobola bagamba bugambi ne tugufuula musango kiba kibi ng'oli azze n'ajja n'akozinga accident. Egimu ku mirimu gya poliisi kwe kulaba nti etangira emitawaano okugwawo oba obubenje n'okulungamya abantu. No, you see, nze mpita mu kibuga nensanga abalokole nga bali ku roundabout n'emizindaalo nga bayita abantu okujja wa Yesu Kristo. Nasembayo Honorable Anna Adeke ne Erobo okuva Soroti beetekako ebipande ne bayimirira ewandegeya mu roundabout bali babawakanyaki poliisi ne bakwata nti basasamaza naye abalokole babaawo nga basaba bayita abantu kati gwe dumufe tukwate emizindaalo wagendese mujju ali mu roundabout ayita abantu oba n'amalayo eddakiika 10 naye ate abalokole bayinza n'okusibawo olunaku lulamba ate buli roundabout anti tebali popular nga ggwe no si kyekyo standard tezikyuka nti ono ali popular ono tali okitegeera eggwanga liba ne standard nga zezimu amateeka galina kubeera bw'oga nti etteeka terikiriza kuvuga motoka speed bwezi toyinzaga nti eyoyo motoka ali mu bwomu oba eno balimu bangi agalibeera tteeka kati toyinza gamba nti procession eya
presidential candidate eyinza okuleetawo akabenje ey'omupiira n'abenaalemu wabalabye mbadde mbalaba olwaleero mu bifaananyi nga bali eruweero mukubo wakati nga mwe batadde abazinyi ab'engoma mukubo wakati Muhoozi Kainerugaba ab'ekibiina kye ekya Piraawo bwe babadde bagenda Kololo kuwuliriza Museveni nga amaze okwewandiisa bayise mu kibuga nga batambula bw'oboge nti abantu tebajja kutambula kitegeeza nti buli omu talina kutambula toyinza nti bano bo ekizibu kya Museveni nga nti kati okuvuganya takyakusobola ebintu binjala obikwata olwaleero Museveni ku myaka 80 takyalina maanyi ngakola kampeyini eyimirira ku mmotoka Kyagulanyi ku myaka gy'asobola okuyimirira wano bamunyago obana balenzi abato asobola okuyimirira waggulu mu mmotoka n'ava wano n'atuuka ekisolo Museveni watuukire Masaka babayita stretcher mutwala mu ddwaliro katwezaga nti okuyimirira mu mmotoka kifuuse kikyamala okuba Museveni takola ki takisobola Museveni namulabye ng'agenda okwewandiisa ng'abantu abamulinze ku kkubo mu masaŋŋanzira bataddewo bateeke ne baterako n'engoma nalaba abadde balinda Kyagulanyi nga tebabaleese naye nga te poliisi egobawo bagobe kati ebyo nobikkiriza kasotekawo okulonda olina okukkiriza nti ono ansinzaako obuwagizi abantu bazze ku lwabwe ndozaga nti okujja kw'abantu kati gufuuse musango kubanga bino procession bye bakola Museveni ennaku 2 emabega yabadde alikira Motors babo bali mukubo wakati mubakubire engoma TV betulaga wano Museveni yabadde ali kira ejjinja ne basibe kubo okumala essaawa 3 Museveni ave ejjinja atuuka e Kampala nze nagenze okugenda ewaka nensoka nempitako ku bypass nga waggale nenkomolengezawo okuyitako enaalya nga waggale nentuuka ebweyogere emmotoka nagiresaawo abamanyi baffe ebweyogere bayitawo okukyenda mulondo nga kuno bwena gipaakinze ewaka natukidde ku bodaboda naye Museveni yasibye okukuba essaawa ezi presidential campaign ez'obwa president mu Uganda zibaawo omulundi gumu mu myaka 5 omuntu bwakola procession mu kibuga Jjinja bw'aba aludde munyo kiyinza omutwalira essaawa emu essaawa 2 nga omuntu anoonya akalulu constitution nga ateko kalukate okubeera nga free and fair ne mu atmosphere nga abantu sibali ku mundu z'amagye tebali ku mundu za poliisi katika n'akalulu abanajjamba agamba naddala abe waffe ab'ekirabo enkiikiya ne mutegeye tugendagenda mu kalulu nga Museveni akaddiye nga Museveni takyalina buwagizi. Okay, eyo njagala tuveeyo. Akakiiko k'ebyokulonda akasunsudde abantu 8 abagenda okuvuganya ku bukulembeze. First of all, bani mu opposition by the way temulinayo muntu naye mwali mutugambye nti mujja kulondayo candidate gwe munaawagira ani gwe muwagira mwenga aba PFF ne ku lunaku lwa Monday twatuuzizza abakulembeze b'ekibiina okuva mu ggwanga wonna ekiruubirirwa kyaffe kyakulaba abantu bonna bonna bavuganya nakyemalira beegatta ne bayingira akalulu kano naddala ku bwa president nga tulina candidate omu era kye kyatutwala mu ntegeeregana n'ekibiina kya gye n'omuntu ekya ANT fembi PFF ne ANT ne tugenda tusinkana no at least emirundi 2 gye manyi ne mulimu n'emirala mingi we twatuukidde mu byokwewandiisa n'okutuuka olwaleero nga tunaba kutuuka era kati saawa zino nva kira ekito bayitayo ekito ng'ekira nga era nga abantu bamubuuza ne mutuuseewa ku ekyo tetunaba kutuuka kukaanya nti tulekewo omuntu omu naye ffe nga PFF ebimu ku byatugaana okusimbawo omuntu nga tulowooza nti akalulu kano bino byotandise okulaba poliisi magye n'ebirala tuyinza kukatambuliza wamu bwe tunaakatambuliza buli omu ng'asimbyewo candidate kagenda kutufuukira kazibu kivaamu n'abawagizi abaffe okutandika okwekuba enkokola ze baali tunuuliza NRM n'osanga wa PFF Lukwago Elias chairman waffe kyeyadde agamba nti saagala kuwulirayo omuntu wa PFF ng'olutala lujje ku Museveni ate aluzizza ku bano be tuli ku saidi emu ekyo kigendererwa ekikulu namba emu ekibeerawo mu kwegatta mu kalulu nti muva ku Museveni gwe mulwanagana naye ne mutandika ate kwevuma mweka
kati ffe tusalawo nti kubwa president tujja kusimbawo omuntu ebyembi akalulu katandise kati tiimu eya Nuupu yatambudde neya Genomundu nayo yatambudde naye era ffe tukyalowooza niwekyo bateesa kufuna ennaku bbiri oba kampeyini baziyimirize oba abatali mu kampeyini tusinkane kitusobozese ogenda mu kalulu kano nga tulina omuntu omu mutu okubanga mulabamu alimu omuzinzi ani gwe mulabaawo ati omuzinzi omwana amubuuziza ekibuuzo ne mugaa nti okwawukana n'omuntu awuliriza Simba alonda obulonzi ku leve eyaffe y'abakulembeze tolonda bulonzi muzinzi olonda nga waliwo n'endagaano gye mugenda okussa mu nkola ewamu gye n'omuntu Kano Besigye n'abalala bwe bagenda okulwana eruweero baali bamanyi nti banajjako Obote ng'ebizibu bya Uganda biwedde tebalina ndagaano mpandiike gye bakulaga gye bakola na Museveni bana muntu mulala nti bwe tunatuuka mu gavumenti ojja kufuga bwoti oveeko kyova olaba emyaka bwe gyetoolodde Museveni aleese mukyala we namuwa obwa minisita n'aleeta omutabani namuwa okukulira amagye so ekikulu si kunoonya bunoonya muntu omu ne muyimirira emabega we nebye munaakola nga mugenze mu gavumenti muteekwa okuba nga mubikkaanyizaako ne mutafuuka just kuwagira mu mpagire y'ekinyomo so kuteesa kwaffe abantu nyala bamanye nti si kwakukkiriziganya bukkiriziganya nti kati tuyimirire emabega wa candidate omu muteekwa okuba nga mukkiriziganyiza bwe tuwangula nakyemalira tugenda kutambuza gavumenti era kubanga kyangu okuwagira omuntu nga si wa kibiina kyo bw'atuuka mu gavumenti nga ku bye mwagala byonna talinako kyagenda kukola nakimu ne mudda mu bya nadduli eby'endagaano ya Kasaka era ffe bwe twali tuweereza aba Nuupu nga tubagamba twagala twogeraganye namwe twabawa ekiwandiiko nga kiri mu bubage nti bino bye tusuubira bwe tuba tuwangudde akalulu ennaku ezisooka bino bye tusuubira gavumenti twagala ebeerewo eti ensaasanya ya gavumenti naki ne bwe tugenda okuteesa kuteesa nti bannaye kandidate omu oba nedda bino byonna bibeera byakuteesaako era ne bamma muze eri eggwanga temuligamba nti bannange mwebale tusabira tugenda kuwagira kandidate omu okuwagira kandidate omu kikulu naye ate ekikulu ekisingako biki ebinaddirira nga mumaze okuwangula bwe mutabiteesaako ne mubikkiriziganyako kati e Sudan abantu beegugunga ne bagoba Ali Bashir alina mukomera n'ensi tetereeranga South Sudan balwana nnyo nze naliyo mu 2011 ng'ensi eyo bagitongoza mu butongole ng'ensi empya eyakatondebwawo ekifaananyi kye balina nti bwe balwananyisa Bashiru n'Abawarabu okuva mu mambuka ne bagenda emirembe gigenda kutereera era ebiwandiiko byolaba bawandiika kati byali badde byawandiikibwa kino tekinnabaawo naye tebalina kiwandiiko kibakuba ku mmeeza kibakkiriziganya ku kyovula abagenda bakkiriziganya mu bitundutundu kati Riek Machar eyabadde vice president era nga naye akulira ekibiina n'abantu abamu ali mukomera kyekiri e Libya kyekiri n'ewalala so kati ebyo okubyewala bwe bamugenda mu nteeseganya ne bano okuba Museveni ajja kugenda ekyo kyo sikinaako kubuusabuusa ate jagenda nga tukyali balamu tusabe Katonda tuwa obulamu tetuli wa myaka gye abantu buli omu kyemadde mbagamba neggulo kye nabagambye nga tuli Katonga bwe tuyingira akalulu kano nga temuyingiddemu kuwagira beesimbyewo nga mwe muyingiddemu okulwanyisa Museveni agenda kugenda bwe munaakayingiramu ntibamize mpagira Kyagulanyi mpagira gundi tagenda kugenda kubanga abekira amademba w'ekifaananyi nali mu kalulu ka Brenda Nabukenya Luweero nga ndi FDC na president amwogeddeko nga atalina byakola Nabukenya nga wa DP chairman wa DP gwe twakwasa okuuma akabox ekawungeezi yali adduse ne DR form nti tebanamusasula mitwalo 2 nga talina na simu na sindikato ne sempeewa yagenda amunoonya nga tunoonya talina simu kubanga yeye yajja mu kalulu ng'amanyi baze kuwagira Nabukenya so abantu mu Uganda kitwali tubategeeze ekatonga eggulo nga PFM bwe munaategeera ne kibayingira mu mitwe gyammwe nti akalulu kano ke mugendamu kammwe si kaabana abeesimbyewo Museveni tasobola kusula naye buli lwojja ng'owagira Ssemujju owagira Kyagulanyi owagira muntu owagira ani era okolako kitono ng'omuntu awagira omuntu kyasobola okko tosobola kusiiba njala ne bakusindika okukuuma akalulu ku lunaku lw'okulonda naye n'omwami yali mukulu ekirekaawo yagaa nti katugere tule ku bokisi ya Ssemujju kusaawa nyanga yasabye dda kyayi mukaaga zigenda okuwera ni baluddewo tuleetera emmere kubanga ye yali mu kalulu nga anoonya kyakulya ka Ssemujju si kake akako osobola n'okutumya ewuwa amazzi n'ogamba mukyala wange ngenze kuuma kalulu
ondeetera ekyemisana ku ssaawa bweziti abantu bajja ku gavumenti gyemitima gye babeera nayo okuba nga olina kyowaayo naye wano tugenda mbadde mu FDC nga tukola ne bajeti y'okukuuma akalulu kubanga akalulu kabeesigye buli gwe musindikayo ne muleeta omuceere gwanaalya ne musindika ekipa ya soda ne musindika ne transport yamuzeeko ekyo mu Uganda kyekirwisizaawo enkyukakyuka abantu okubanga akalulu bakayingiramu nga kabeesimbyewo si kaabwe. Lwaki bannayuganda balowooza nti akalulu kabeesimbyewo si kaabwe? Lwaki kiganjo bayingira ebbanga lino lyonna okuva mu 96? Obunafu bwaffe ng'abakulembeze weebuli naye manya nti Museveni ebintu ebimu byataddemu sente nnyingi mu luzungu kye bayita propaganda. Era kyova olaba ayingira mu kalulu kano kati oga nti adde Luweero nga yomba ne Nabukenya. Nabukenya muto kunze. Mbadde ndi mu parliament ndowooza nga akyalina kyamboga asoma. Kati Museveni ow'ekinanda n'olukumi mu myaka wa myaka 37 agambye akalulu ku mulundi guli baakwonoona ne bawa Nabukenya atalina kyakoze. MP akola ki? Ate nabamuli mulina okuyambako abantu. Nabukenya MP akola ki? Omulimu gwa MP kujja mu parliament mbadde mbuulira abeekira kisooka kuyisa mateeka kyokubiri kuyisa budgeti kugoberera mbalirira na ddoboozi ly'abantu. Ono bagaana obbalonda nga tebaziise anti bo bennyininyini abeesimbyewo buvunaanyizibwa bwabwe okubuulira abantu nti palamenti sirimbo nti babalonda kujja kuziika bafu buli lwotabulira abantu era obasanga nyina gwe nasanga yafukirya n'abantu engalo mu kufiirwa buli wamu nga oyo omusajja w'abantu kasita abantu mubateeka mu embeera ne mubajja ku mulamwa ebiera bye bagenda okubaanya nze wange teri yamanja kuziika bwe nsobodde okuziika mu buntu bulamu nziika naye si gwe mulimu gwange omukulu nze siri seeka siri faaza tinze nkulembera misa y'okuziika nsobola okuziika ng'omuntu omulala yena ku kyalo bw'asobola okuziika naye ekira abantu abasinga abakeera ne balonda Ssemujju bamanyi nti tumusinise mu parliament kukola mirimu egyena gye nkugambye. Kati Museveni yasolooza omusolo n'akuŋŋanya ssente za Uganda. Olaba parliament mu omwaka ogwedde ogw'ebyensimbi ne bwe twakyusaamu ssente ne tugamba nti ssente tuzigye kubanga yali mu budget ng'ateereddemu magoola bilioni 5 ne tuzikendeezaako zigende zigule ambulance zigende zizimbe seed school mwalimuko ebimu ku byankwatako ennyo binateeka mu ripooti yange ab'embaale nga balina Sagiko ward gye bagenda okulongooseza abalwadde ng'ebulamu ndabirwamu na bitanda ne ssente zetwatekako nga parliament zitekemu endabirwamu n'ebitanda Museveni yazijayo n'aziwa amagoola endala n'aziwa Rukena n'azisasula Kongo gye babba golodi. Kakati ebyo nkyongeni Museveni alina propaganda kati bw'agenda mu bantu n'ekira yajjayo n'agende Kasokoso n'agamba nti okulonda Ssemujju mweteekamu omuguwa ebintu bya gavumenti kyebiva bitatuuka naye abewaffe si bakyalo balabufu baba babitegeera kubanga ogenda waliwo NRM n'olaba obayo ebintu bituukayo. So kati okudda ku kyenyingizeemu kino nti so kampeyini eno abantu ffe abeesimbyewo n'abakulembeze obuvunaanyizibwa okunnyonnyola abantu first of all gavumenti zikola mirimu ki. Osanga omuntu ng'asaba MP amulanga bintu bya kansala n'agamba nti okkola yaffe tebalikolanga naye nga liteekwa kukolebwa either district oba liteekwa kukolebwa sub county naye ye nga mu kitundu kyamanyi nti MP akola buli kintu. Kati ebyo abantu betaaga kubibasomesa ne babitegeera ne batabanja bye batateekwa kubanja muntu era ne bamanya ani avunaanyizibwa ku ki. Naye kati Museveni akola kinene. Twali ejjinja mu kalulu ka Honorable Paul Mwiru nze nali chairman wa campaign. Mwiru lawyer ng'emirimu gy'akola mu parliament agisobola. Abantu bejjinyangamba nti mulonde Mwiru ajja kusobola okutuusa eddoboozi lyammwe. Museveni bwe yajja ne bamugamba nti nabeta gwe twali tujjayo tayogerangako mu parliament nabaga nti mufaayo mulonde ono w'NRM ne bwanebaka ajja kuzukuka nga alonde NRM n'abagamba nti yakoze ekigambo kya Lusoga nga okulambala kitegeeza kwebaka n'amalusu ne gayiika n'agamba nti mulonde ono ne bwanebaka amalusu ne gayiika bw'anaazuukuka nga n'alonda NRM. So kati kyeki kibabuuza nti abantu
bwe bagenda mu kalulu ne bategeera nti bagenze mu kalulu kaabwe tukyalina waawe ebbanja ddene ogenda nga tutegeeza abamu bagenda bategeera nobalaba nga bawaayo abamu tebanaba kukitegeera naye balina kutegeera butegeezi kubanga wandirowoozezza nti embeera enyigiriza munnayuganda yeyantuusiza ku ekyo bannayuganda ddala oba bali kafa embeera gye balimu abantu okutegeera n'okwewaayo ne okutulugunyizibwa kwe bagenda okuyitamu bye bisalawo omuntu agenda kwerwanako atya Rwanda bategeka akalulu abavuganya Kagame ne bagamba nti Kagame afunye ebitundu 9.8 n'obutundu 9 ku buli 10 naye golowooza nti abantu bamulonda we batyo naye embeera gy'oteeka mu nsi kiringa nga bw'obeere waka n'otulugunya abaana bayinza okutuuka nga tebakyalina kye bayogera buli kimu fukamizi ne bakubuuza kati gwe mu kulowooza ko abalaba nga ovudde eri olaba nga abaana nti empisa zibali bubi naye nga bakikola lwa kutulugunyizibwa so mu Uganda olwaleero Dr. Besigye ali Luzira amaze emyezi enkyajja mu kkooti amaze Luzira emyezi 8 Besigye omu ku bali mu nsiko ne Museveni n'amujanjaba n'omujanjaba aliyo n'ajo Bedi Lutale nagenda omulaba namusanga ng'ali ne ba Edi Mutwe ba Bubi Yanga n'abaana abalala n'essaawa ya leero bakyayola mulimbe baakayoola batannasukka mwezi mulamba kati abantu abasinga twali tuziika Hussein Kyanjo Besigye omu ku baayogera Besigye n'atugamba nti embeera eno eriwo tusobola ogivaamu mwenna bwe muneewaayo abamu ne bafa abalama ne balama kati ekyo si kyangu ky'abantu kusalawo nobanga kati tweweeyo because Besigye nga bagenda mu nsi kubali bagenze mu kufana kuwona era abamu bannawe baafiirayo ekyo si kyangu kyakutuukako kitwalako obudde mu Uganda abantu abeewaayo ne bakola nga Besigye bwe yagamba nti tufenna tulumbe abawonye bawonye abafa bafe ne gavumenti ejja kukyuka bagamba nti bamusiba ttaayi corporate people be baganye embeera eno okukyusa kubanga bo balina mwaka ssente basobola okuvuga ku mmotoka basobola okwetuusaako buli kantu tebafaayo nnyo kwegatta mu mbeera y'ensi bamusiba ttaayi era tebatera kwetaba nnyo mu bintu baba baduumira biduumire bwona leo n'osoma ebyafaayo bya Museveni nga bali mu nsiko balinayo kokubaganya ebirowoozo wakati we bayitanga ba intellectual n'abalala nga Museveni mu nsiko ne banne balwana nnyo okulaba nga abantu abazze abamadiguli ba muntu ba Besigye ba Serwanga Batumukunde n'abalala tebafiira mu lutalo ne baba basindika nga waliwo omulabe tebasoosayo ba muntu ab'eddiguli basoosayo bano abasirikale abalala kubanga omugaso gwe babalabamu gusingako ogw'omusirikale owa bulijjo mu kwekalakaasa wano mu Uganda infact muntu lumu yakitugambako nti mu Uganda mwe muli okwekalakaasa nga abakulembeze be beekalakaasa nga abantu basabira busabi yagamba eri waga nti tubasabira ne batamanya nti be bandi badakushole balina okukibeeramu bateeka okubeera nga beekalakaasa kubanga abakulembedde bwe banaasooka ne babamalawo kitegeeza kyokwekalakaasa kuwedde so abantu buli nsi eyina ate emu obudde bwayo buyinza okutuuka nga olowooza tebunnaba naye nga butuuse mu Uganda manyi wano abantu lumu bayinza okera ku nkya naawe ne bakutabula okwekalakaasa okubaddewo mu byaddala bakutte Besigye ku byekayunga ku bya Bobwen naki nange nisaakusuubiranga nti kujja kutuukaawo in fact ebyo byemande nzija nga ngamba nyo ab'NRM bayambe nnyo eggwanga basobola okwogera ne Museveni obukulembeze Museveni wananga n'obukyusa mirembe ekiseera kijja kutuuka bukyuke ffenna butufuukire ekizibu ekyo gulabanga ekiri ewala naye kyangu nnyo okubeerawo kubanga abantu abamu abagenda mu nsiko okulwana ne Museveni embeera yabagobanga wano Besigye bamusibakawo ku Nairo Hotel muntu baali babasibye yali ne banne banandoza ne battako babiri ye n'omulala ne bawona ng'ogenda mu nsiko abamu tekwabanga kwagala naye ng'embeera eri mu ggwanga ekuwaliriza bw'okwata ba Besigye n'ogenda ng'oyoola abantu bw'obabuzawo kati saa mungumi yasumanyi gye yalaga n'abalala abantu batuuka ekiseera nga ogenda okulwana n'okusigala takyalabawo njawulo nali Oslo University ebiseera byenakolanga ku monitor ne wavaayo omuwala yali avudde Palestine n'atugamba yatambudde ennyonyi yagirinyidde Egypt
n'atugamba nti yali ali ku internship twali tusoma mu university n'atugamba nti okwekalakaasa omupalestine n'akanyugira tanka amayinja bagenda omutta nga afiiringa dignity nga afaawulira alina kyakozeewo okusinga bwe bajja ne bakulinyisa tanka ng'otudde butuuzi oba ntegeera kyenkugamba you must be seen fighting for something before you are killed. Yes, kati abantu abasinga batuusa abantu mweyembeera naye nga balaba tebannagibatuusaamu kati sirowoleze Museveni nani wendeko nekulediemu nemugamba nti ekirabo kyoyinza okuwa Uganda ekyamaanyi kwe kuwayo obukulembeze mu mirembe naye Museveni mu ngeri ey'okupalapalanya n'agamba nti NRM will decide nti NRM yajja okusalawo obukulembeze bwe bunaakyuka ye yeefuula nti sigwe bikwatako naye batukyuka constitution asigalemu kiba kya buntu. So wano wetuli wano abantu oyinza okubalaba nti mwese mukyekamu mutabana bakubanoza mu message mutanakola ki naye tuli ku kiseera ekisembayo eky'eggwanga lino okutabuka. Okay, what are the chances kize mulina ng'aba opposition okuwangula akalulu kano katugenda mu? First of all, ne mwongera ku numbers ekimu ku bintu ebisinza okusoomozebwa okuba nti mubeera ne numbers ntono mu parliament ate ebisinga ng'ebisalawo bijjira mu parliament. Chances kize mulina okwongera ku numbers mu parliament oba oli awo ne abantu omunaana omusanvu aba opposition abamu nyinza okugamba nti si opposition naye ebibiina ebirala omusanvu nga bakanisi bwe baleesedde okuvuganya mu President Museveni. What are your chances this time round? Abantu abakoye Museveni mu Uganda buli mwaka beeyongera. Museveni yakwata obukulembeze 86 okubala abantu okwasooka kwaliwo 91. Uganda ne batugamba nti erina abantu miliyoni 12. Olwayo tuli miliyoni 45 n'emitwalo 9. Yes. Abaana abato bokka abali wansi w'emyaka 29 bali ebitundu 7 ku buli 10 bali miliyoni 31. Abantu mu Uganda abasukka emyaka 4 be basinga obutono. Museveni bwe yanyumizanga Obote n'akola kino Amin n'akola kino kati abaana basinga olwaleero era kyova olaba ebintu nga social media mugenda kunakulokona nga Museveni agijjeeko TV ziri muyoleke kati ne wetwogerera abaini TV yabagana ogenda waali ekimukozesa ebyo. Museveni amanyi bulungi nti abantu era kyova olaba mu bukadde wanyonyonoza n'omutwe ne gumuluma byogere byatambula ne TV abantu birala bye baagala okuwulira ate yabanyonyola birala kuba omwana atalina mulimu. Kati tulina abavubuka Uganda erimu abaana bali wakati w'emyaka 18 n'amakumi 30 miliyoni 10 ndowooza n'emitwalo nga 3 abaana kwabo kuliko miliyoni 5 n'emitwalo 2 tebali mu ssomero tebalina mirimu. Badde ngamba beekiro olwayo ne minisita ow'ekikula ky'abantu Betty Amongi naye Makerere nanga nti Saudi Arabia waliyo abaana bannayuganda abawandiika bagenzeyo mu butongole emitwalo 17 basinga abantu abali mu disitulikiti y'e Butambala erina emitwalo 14. Bonna bali ku mawanga bonna bali mu nsi emu Saudi Arabia tonaagenda mu nsi ndala Omani Bahrain nani naye nga n'abali wano si constituency district Butambala erina abantu emitwalo 14 abali Saudi Arabia nga bawandiike mu butongole bali 17 mulimu abataagitira mu bitongole bino ebitwala abantu nabo namba gyeri. Abasigadde wano nabo abasinga buli omu anoonya visa emutwala. Kati abo ne bonaakwata olutimbe n'obalaga bya Mukama n'embizize n'ente n'amagi n'obalaga nani tebagenda biwulira oteeka okubagamba ebintu ng'obulamu because obulamu bw'omuntu tebulinda. Omwana avudde mu ssomero ku university nga ayagala mulimu amaze n'okuwasa oba agenda kuwasa tayagala kumuwulira ng'omupreachingira ebyo ayagala kulaba ekintu kyatandikirawo okukola enkeera kubanga obulamu bwe tebulinda tebuliiko nti nno ayinayo omwaka ogw'okulinda. Kale ekyo Museveni kye kyamulema okutegeera oba bakitegeera akikola mu bugenderevu nti bwajjanga nnyonnyola ebyaliwo ng'agenda mu kusuubiza ebiribaawo. Olwo omukyala bamuyitanga Fiona Egunyu yakikiranga abantu b'e Buvuma
Museveni yasinkana abaka ba palamenti ab'emyaka emito n'abanyonyola ebyo ebintu byebyo ebibowalinga omuntu byatayagala kuwulira wamaliza n'amugamba nti byoyogedde byonna mbiwulidde abantu b'Ebuvuma mbagambe ki Museveni n'alaba ng'ono n'awulira bubi nnyo ng'amaze essaawa 2 annyonnyola n'amugamba nti bino byonna mbiwulidde byogenda naye abantu b'Ebuvuma ssaawa zino abanoonya emmere mbagambe ki so kati awo we tuli awo abatuuliza kyobadde ombuuza nti aba opposition yokola ki kinagambye abantu kana akalulu sika opposition sika abeesimbyewo buli omu oba oli w'amawulire oba oli musawo oba oli ki mwena mulina omukisa okulwana ne mulabanga eggwanga lino liva mu mikono gya Museveni ne famire ye bwe libalemerera liba litulemereredde wamu siba teriremeredde abo beesimbyewo batuyiza ngenako mu bulango tukomewo tuli mu program lutino mu studios nina Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda. Honorable Ssemujju wina surprises ziweewuunya ku byavudde mu kamyufu k'ababaka ba parliament aba National Unity Platform balonzaawo abantu. What are the surprises olaba? Siza National Unity Platform yoka. Olwaleero mbadde ngamba abantu b'ekira meeting gye mbadde nayo. Abantu oba bagiyita West Moyo. Bakwata Moses Ali ne bamuwummuza ku ntebe nga tasobola kuyimirira bo ne bamuyimirira mugongo ne bagamba yabafuuka MP waabwe. Nga tasobola kwogera aboogera nga bagamba afuuke MP. Nina ekifaananyi ekibi kyendabye kabadde ka video nga Moses Ali yabadde ku launch ya President Museveni ne bamuleeta ng'olaba musajja wattu oba oli awo yandibadde ali waka kati ng'alina ekitambaala kyaluma aleme kuba nti amalusu gayiika ne ngamba naye kati ebintu nga bino lwaki tebabikomya. Nze nagamba kuba ntemu ene wene nga bwebyobufuzi tuli mulimu omukyamu mulimu kayotunulira omuntu nga Medad Segona. Omuntu oyinza otyoga nti Segona tasaanidde kubeera mu palamenti oba tali loyo eri kibiina. Abantu betuvuganya nabo si byakubeera loyo bya kibiina mu palamenti. Njagala olwaira awuza Radio Simba akitegeere buli kitundu kiweereza abantu baakyo. Abantu b'ekitundu kyo ne bagenda bavuganya n'abavudde mu bitundu ebirala. N'otuuka nga ab'embalala Abanyankole baleese ttiimu yaabwe, Abanyolo baleese yaabwe, Abakyoli baleese yaabwe. Nze Medadi Muwanga Mpuuga we twayingira palamenti ebimu ku byatwagaza okuyingira palamenti. Nze nali w'amawulire nga gw'omanyi ndi mu palamenti nga mu Buganda muno mwe musingamu ba MPs ba Kapere. Basana siyo kayizi abavanga eyo emubende nayimirira okubeera omukyala muyita Juliet Kakeeto yakolanga mu Bukedde nga tugende tufuke kasita MP w'omu Buganda atandika okwogera nga bebasinga agamba ofunira opportunity okuvaawo bebasinga obusiru mu palamenti netugana ne bannaye Buganda bwali busiru oba butaba na birowoozo birungi busiru obwabujja tatekwa yadde okubeera mwero si lwaki olowooza nti baali basiru ntuwa ekyokulabira twaye nawe mu palamenti kati gwe gamba nti baali bagezi ensi ekuwulire walaba Nyanzi Museveni yawerekera mukyala we okujja mukyala we alayire ku bwa MP Vincent Nyanzi n'agwa ku ttaka n'akomba engatto ya Museveni n'agiyisaako olulimi oba yali amwagala nnyo kale oyo yali mugezi yali mugezi nze nkozeseza olulimi lubi oyo yali mugezi ndabanga either mu bugenderevu oba mutali mugenderevu abaddayo palamenti eyo ey'omukaaga ey'omusanvu abantu abaali bagyetise baali balango ne kuddako Abakyoli nga balango balina ba Ben Wacha okule Paako Malatubo era palamenti ezo zaakula omulimu gw'okusensalinga abali b'enguzi newe mubeeredde ku mwanjo eno eyaffe yesinza okubeeramu ey'Abakapere tubadde mu bajeti wano ntuula ku budget committee olwo omubaka wa palamenti ava Karamojja najja okusoma alipoota ku bajeti ya Uganda. Nyimirira omugamba nti mu bajeti gye tusomye Museveni yakweseemu ku ssente ez'okuwa Magoola, ez'okuwa Roko, ez'okusasula Kongo aga nti zirimu. Banna NRM bamusika busisi ku mpale tuswala nga yazze
okuwa alipoota ku budget asaba abaka ba parliament bayise budget naye nga n'ebiri mu budget tabimanyi ate nga esentabo ebadde chairperson yes era Sseggona yateranga ennyo okugeresa ng'agamba nti luli twabanga n'ababaka abalwawo biteeranga nti kati ffe tusooka okubitegeera kati buli ogenda okukola decision eriko okusalawo oyagala kutwala MP asooka obitegeera oba alibitegeera oluvannyuma waliwo omubaka omu abanupu gwe batawadde kaadi tuyinza okutunulira Sseggona naye waliwo omu gwe batawadde kaadi ani oyo sijja kwogera linnya lye naye neewuunya yali mu palamenti yanonayo kirumu sipiika yalonda erinnya lye n'amugamba yogera n'atunula emabega nga alinganga aga nti gwe balonze ali mabega amazeeko emyaka 5 tayimiriddeeko kwogera kigambo nakimu mu palamenti bamutiisa owayo oyo gwenzijukira gwe baatiisatiisa kufa ngambye nti mubaka omusogedde erinnya lye kati buli lwolonda ababaka bakapere fe abaliyo ebitundu byaffe obimenya naffe n'otumenya ab'ekira ne basiiba mu musala ne balonda Ssemujju ne bagamba nti wuuyo tumuweereza Uganda genda Uganda ogiweereze gwe n'olonda omubaka nga naye lwanaabeera n'ensonga gy'ayagala okwogera ate alinda Ssemujju mu kolido namugani Ssemujju mbadde nsawo nyambe ensonga eno wiiki namba nga nkunoonya kankuwa ekyo waliwo omubaka sigenda mwogera naye yansanganga mu lukuubo n'agamba wayi mwe mutegeera oluzungu mbaddeyo munda kati kino oyinza kinnyonnyola otya nzireyo njogere mpandikirayo ku bigambo awo n'ayitanga nawe kirungi twali nawe mu mawulire ga palamenti yes kati abantu omulimu gwa palamenti mbadde nti ennyo kigamba abantu omusawo tulonda musawo asinga bukugu omusomesa abaana tunoonya ssomero limu basawo basinga bukugu n'ebyokuzannya obuzannyi ng'omupiira football gwe mugenda ne mukuba ebigere ne gugwa eri abantu baagalamu muntu amanyi mupiira ekyo kyavaawa nti mu palamenti tetwagalayo basinga bukugu nti abasingayo obukugu nga Sseggona tetubaagalayo nti osobola okujjayo asinga obukugu omuntu ne waaba takuwulya byonga ebyokuwulya ekibiina Balotelli yali azannya omupiira nga talina mpisa naye nga goola aziteeba Man City nemutwala namaana agenda eyitale n'abalala waliwo ekintu kyolina okugumira nze nasoma ne Sseggona Makerere Sseggona is a proud person waliwo omusajja yafaawo bamuyitanga John Wycliffe Kazola oyo kojja wa Janet Kataha bwe bali bamwogerako nga amaze okufa omu ku bayogera yaliisa Richard Kayijuka n'abagamba nti asaasira nnyo ababaka tebaategeera John Wycliffe Kazola because he was an aristocrat yali musajja abamu ku baasooka okusoma obwalooya mu Uganda n'abufunamu senagana ne London n'azimbayo ennyumba n'agamba nti olw'okuba yali musajja muyigirize nnyo nga takwatana mu ngalo kubanga okwata mu ngalo kitegeeza nti ajja gendanga buli wakwata mu ngalo ayina okugenda ate n'anaaba kubanga oyinza okubanga gwakute mu ngalo mulesemu obulwadde n'agabaka palamenti bangi tebamutegeera bagamba nga omusajja oyo yeeyagala nanga naye ye yamutegeera because Kayijuka yali musajja mugagga Museveni yamuwandikako mu katabo ke nga bwe baasomeranga eka yalina engatto omuntu alina kubanga amala kufukaamirira abakulembeze ba bibiina era alina okuba bwenze ne mu FDC bwe nabeeranga Besigye bawagira muri ati nze nempagira muntu ate nembaga abawagizi ba Besigye utanditako kambayaaya kubanga nikakasane ni musajja ategeera bontume ekintu nja kukitegerera nkikolere so omutwe gwange sigusalako ne bwobanga gwo mukama wange sikufukaamirira nkubulira kyendeko kufukaamira I don't do that n'abekyo era mbagambye ojje mbadde ekiramu kito nga noonya akalolo mbagenze soba kubafukaamirira nze olwo ekintu kyenkujjukirako twali mu lukiiko mwali bakama baffe bewabeerera mu Uganda Parliamentary Press Association waliwo omukulu yali afunye ka deal ne ba donors nga batuwadde workshop kati n'ayagala akendeezeeko ku meals tusobole okufunamu ka per diem n'ogamba nti nze siyinza kubeera part of it era n'ogamba badona nti bano bagezaako okukola kino nekiyiika najja n'atugamba wayi mbadde mbayiyirizayo akasente semujwa kiyiye netunyiiga nyo mwanyigira bwerere so embeera mulimu byesobola kukola omuntu munnange muwe ekitiibwa ng'ekyobuntu naye ate simwesinza nze ndi musajja musiraamu seesinza abantu
ne bwoba era nze nagaa njagala nnyo Besigye naye ate siraba kufuuka nga abawagizi ba Besigye abalowooza nti Besigye taddwamu era nze sobola kubeera mu kibiina ekirimu omuntu nga taddwamu kuba nze Besigye namuddangamu kati sina obuulyawo sina kibiina kyala kyensobola nti ze ngene mwenaalemu wali Museveni gubakomba engatto ebyo sibisobola nti kitange nganda yansindika ku ssomero nzije mpereza eggwanga naye ng'omulimu nga nze ndaba obuweereza obw'amaanyi obwannonzeza ngene mu palamenti nkomba engatto ng'abalonda Vincent Nyanzi ng'abantu bakutumya ab'ebusujju n'oyingira palamenti ng'egimu ku mirimu gy'okoze egigenda okujjukirwako mu byafaayo komba ngatto ya Museveni kati ebyo nze sibisobola so nze ndowooza ekikulu mu bino byonna nsaagala kutunuulira Medad oyo muganda wange nyinza obutawa abantu kifaananyi kirungi but is one of the best MPs one of the best lawyers kyogamba bantu bayinza okuregulatinga kye bakoze nupuyinza obutaregulatinga naye Uganda ejja kuregulatinga Uganda yes kubanga MP ekibiina kikusindika busindisa omulimu ogwenkoze mu parliament si gwe FDC okukozenga ngukoze Uganda era Uganda ejja kunzijukira nze nva bannengenda mu bitundu bingi ebya Uganda nensanga abantu ne banneebaza akuwadde enkoko n'agikuwa naye nga sikikiri abeekiraboka so Sseggona omugaso gwe gusukka ku kibiina kye ne gutuuka ne ku Uganda yonna ne mu bibiina ebirala buli obeera ne ba MPs abalungi nga bategeera omulimu gunyuma bati bayinza okusiga empisa embi mu bato abalala ebyo ebibiina genjala nnyo okubyawukanako kubanga nze naginako embaale nga meya waayo maja kumpulya yali wa FDC naye baamulonda nga teyasomako ng'ate abantu baatekwa okkulira bamadiguli twatuka okusayininga ssenwa zaali za USMID ng'asayininga tategedde byasayininga ng'omuvuyo oguli embaale naye nga eyo mbaale meya waffe wa FDC naffe opposition tulina obuvunaanyizibwa eggwanga okuliwa abantu abatuukiridde kuba omulimu gwagenda okukola kikiri kinakugambye tuyinza kubanga mupiira oyagala abasinga gukyanga ne mu kusoma ne mu busawo otuuka mu palamenti noonoonyayo ate abasembayo okutegeera eggwanga abantu bali talyakuzannya lino eggwanga Museveni ali mu kulyonoona ate naffe bwe tumuyambako Museveni n'alonda Nabbanja nagaana Nabbanja era nanyiga n'essawa ya leero ne bwe kyalibadde kikampani kiyola kasasiro teri asobola kuwa Nabbanja wa manager ebyo bigambo byo si byaffe naye nabyogera n'abiwulira bulungi nakusiima teri ate alina kunsiima eggwanga nze nabagamba buli bw'oba ogenda kulonda abantu bageregeranye ne kampani ez'obwannannyini omuntu nga MTN Airtel tesobola kumuwa mulimu oyo tomuwa bwa minisita n'obwa MP bwe baali badde sigamba mulimu abagezi abatudisappointinga nga Bakiduma Kubuyayi yasooka okufuna first class degree n'okuvunula amateeka nga Kapere n'atudisappointinga naye kitegeeza nti wabaddeeyo ategeera n'akola ebintu mu bukyamu ate abasingako okutegeera mu replacing ne gwasinga ekyo liyale tujja kukituuka ng'eggwanga tukisasulire nze ndowooza nyinza okuba nga ndi mukyamu ekiseera kirina okutuuka tulonde abantu abagenda okukola omulimu nga bagutegeera bwe bagusobya tumanye nti bakikoze mu bugenderevu buli lwolonda atagusobola bwagusobya omunenyeza bwerere kuba oba omutima ekyatakola ki kyatasobola era nze twali ekira mu kalulu kaali I think 2016 natambula ne meya Mutebi nga ngamba abantu mulonde Mutebi nga bangamba Mutebi naye Makerere bw'anaabaayo ensobi mu kira municipality ajja kuba zikoze mu bugenderevu bwe mulonda atategeera ensobi olumu azikola naye nga tamanya nti naakola ki kati gutwala Nabbanja ali mu kugabula nsiniya za muceere kuwoggana naye ye prime minister ekifo prime minister mu Uganda abeera namba 6 nza speaker yabeera namba 5 oyo ali omu ku bakulu abasookerwako mu Uganda gwe mulina okukuuma butiibi kyova olaba bamuwa n'emmotoka luseregende mulimu n'ez'abamagye mukuuma ziba zikuuma kitiibwa ekyo kya Uganda kati bwoddira Kapere n'okimutuuzaamu n'omwetolooza amagye gamukuume obeera nga Ddiikula agenze n'akwata ebisaati n'obiteeka mu nnimiro ya kasooli obunyonyi bulowooze nti muntu naye nga kisaati kye kiyimiriddeyo ebintu ebyo kugamba nze nga mulimu otuuka nonga ndi ensi eno Katonda oba kale singa yampa n'embeera mu nsi endala so in other words abanupu bakoze disservice mulimu ebimu mulimu ba MPs bawummuza nga basaana okuwummula ne mbaamu bawummuza nga badde tebasaana kuwajjako kaadi naye ekyo it is entirely mu kibiina kyabwe naye nga ne mu Uganda yonna kawabeere ng'ovudde mu nuupu ogenze mu FDC ogenze mu NRM abantu abali mu bibiina
tulina obuvunanyizibwa. Bwe mwaliko mu FDC temwatukako mu mbeera eyo ewummuza abantu bamina kuwummuza. Mu FDC kyali kizibu abantu because FDC yawakana ne no. Mu FDC batulondanga primary. Ne mugenda ne mwesimbawo ne babalonda nze okujja mu parliament waliyo okulonda enangabo nga nesimbiwo ne kantin. Yes. Abantu be FDC ab'omu Kyaddondo East be balonda. Tebatulonderanga ku headquarter yenjawulo byogerageranya byawukanye. Yes. Naye naffe FDC twakolanga ensobi. Waliwo FDC lwe yajjako Katundu okubeera chairperson wa Kosasi. Yes. Nereeta muganda wange Munyagwa. Tuwaze Blanda nze njagala nnyo Munyagwa nnyo 100%. Nitunza kuddira Katundu lawyer one of the best. N'omuganda nti alekerawo okukyeringa komiti olese Mubaraka Munyagwa. Naffe ensobi twazikolanga. Sigamba ni Nupi yekola yoka ensobi. Aze kuba president mukwano gwo. Munyagwa muganda wange si just muganda wange era I salute his courage. Abantu abamu okwesimbawo bakitya. So I salute his courage Munyagwa. Era ne wansanga nga yetaaga mafuta nga ina nga muganda wange nga muwa. Yes. Because of his courage. Naye nkugambye nti lwe balonda Katundu ngate nze wipu nze go batuma nenangira mpame ndi Katundu mujeko. Lwaki tewakidyemere ekyo ng'okimanyi kikyamu? Olutalo lwayo lujja kubanga olunakivaamu nga lunene kw'okusinga obutakijemera. Kandi kyakino ndabona kye baakoze ekyanopo ne bagamba. Ngambye nti era ngende kinakola kyali kikyamu. Sikugamba nti kinakola kyali kituufu. Baana bo kibabaze tekikifuula kituufu olw'okuba ffe twakikola ekikyamu. Okay, siibula abatuuliza sebo. Abatuuliriza madde magambo ekira nawona mu Uganda akawulo ke tugenzeemu si kabeesimbyewo. Kamwe bwe munaategeera nti n'olutalo lumugenze mbadde mpakira ab'ekira ekyokulabirako ng'oli atugamba nti mu ddwaliro lyaffe ery'ekira temuli basawo ne mugamba Museveni alina abafumbi 93. Nagamba Pamela Museveni ne bwe yali wadde nga lya kilo z'omuceere 10 n'ente namba buli lunaku abafumbi 93 bafumbi na Museveni kyali. Buli omu afumba special dish. Intensive care unit e Mulago erina ebitanda 28 bitanda 14 bye bikola. 14 tebikola tebirina bannansi. Ne Museveni alina abafumbi 93. So yeah, this is about you. Nze Ssemujju ab'ekira ntera obbagama mu ngeri yakwewaana. Ne bwe ngenda ku mudaala neetunde tebuziba nga Museveni tannangula. Ne gwe waliyo omuntu nga tolinaamu muwendo gwe bagenda kugula ng'olina kulwana nseetere era osobola okugibeeramu obulungi. So akalulu ke tugendamu si kaffe kammwe era mukayingiremu nga temugenzeemu kuwagira wabula mugenzeemu kukyusa nsi yammwe. Abatuuliza mubadde bawuliza balungi mbadde Dickens Nvule musule bulungi era mweraba.